The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda ekisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Cham Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Oliswaza. Kati anti kyegamba, bwegamba nti baliswaziza. Abali ebweru bawulira batya nti ffe tulina ennyonyi etakola ki tagenda yo wallahi nenga tulina ekisaawe kiramba ate neeryeji ekyaba nange nsaba VIP longi y'entebe etereeremuko wano bakola mulimu ebitebe ebikadde bino ebitebe amanyi bino ebikola bino bimatiriyo musa gwalina omwana wa kati bizinesi z'abantu ziri mu kufa entebe yes tubadde tusaba mugendeyo omanyi bana abayimbi nga bigoye batera okwambala ebimasamasa byebyo biringa leather naye leather n'omubi bannaye VIP longi y'entebe mbi nnyo ebitebe bibi nnyo bitulamu n'ogwamu n'obanga agudde mu kinnya tubadde tusaana ekoleeko anti kati kafunda weeka ate munnaye babiraba amagezi mulino muli okufiiramu amagezi gababeera ku bintu VIP longi y'entebe etereeremu amagezi gababeera ku bintu by'eddana n'abawala bwe mwateekawo abangi abayitirivu bakuuma ezo entebe enkadde bannange nedda tuswala anti amagezi gababeera ku bintu by'odda nabyo batandikirawo bikwata tuswala amagezi gababeera kweri ddala oswala naye boogera kuswaza eggwanga nga nkubira
ngamba bana VIP lounge yentebe kiki ngambi kiki VIP lounge endala nga nnungi nnyo esigadde yentebe wanne abakola kibannange naye mwe muyita ba investor nkyane eggulo twagala ba investor bajje bateeke muki musinika ebinnyo nzatawo madde situuse ntuuseewo ba investor babagaza ki nga investor bagenda kujja tuswale okuva ku kisaawe bana VIP lounge yekyukemu tugenda tuswalira ddala okuva ku kisaawe mpaka mu Kampala wakati mwenna mwogera kuswaza eggwanga ekyukemu ladies and gentlemen n'obumere butono obubaawo abafufa butono nnyo tuba tukibaze nti omuntu ojja olye oyo okuta ogende tolidde yabadde mukyala ki yabadde ani bawafufa toddamu kwogera ku kigambo simanyi okuswaza eggwanga toddamu nekikufuluma mu kamwa toddamu okubaako newokiwandiika wonna ekigambo okuswaza eggwanga toddamu okubaako wokiwandiika infact okuswaza eggwanga kutandikira ddala sirina nedda nze sirina temufaayo sirina kyenina yes kati nze mbabuulire alina abaana kajogere mpolampola anti kati era abaana bagenda kuliramu ebyo ebitebe byegundi yes oli akatebe kaffe ngaakongezaayo nnyo yakasabyani takafulumya ate ajja tuleetera ebizibu wano takafulumya jjabeerawo nga kali bweru bwa asoosa ate kati asesetuse kuwuli eri mbutuwogana nnyo yasamire muli naye mbutuwoganza manzaawo mbadde annange nze nali manyi yoyo masa mukisa wafuna ebbina yoyo masa mukisa yazaala n'alekerawo okuyimba ssebo masa olwazaala bw'ati yatugambirawo nze by'okuyimba mani neja ne amye kakuze abaana bange okitegedde yoyo masa for you yoyo masa jangu tubuzeeko masa ne mama ng'olinga atannazaalako muweeyo akateba olubuto walukoze otya masa anti masa abigenda mu gym masa wa fitness masa olubuto walusibye jangu omuteeke wano yiyi ng'omwesembere leka bamuteeke wano yala bamuteeke eyo oliko ekikyamu lwaki bamuteeke awo wamma masa tuula wano kirina skin nkugambye ate kiwanvu kirina smile how are you ate kiwanvu kyokka muwanvu ate n'ateekako engatteera empamba wasibye kya masa mugyebale masa yeyagalidde e Kampala you're all fine with your husband kabebi kagamba katya very glamorous. Bagaba muleba gote walufuna ate wakabanga mu Luganda wowe mama huyo musawo maso olwaza olimba maso kyayimba okakasa yes sabulinga mwaka bayimbi bamwe mwagira baraba kulekedde nadi nze masa kati uliriza nze masa natandika omugoberera nga yakayimba akasokera ddala video ejasooka okukola waliwo akayimba bakayita batya anti ndi mukanoonya wamma bano babalimba sirekerangawo okuyimba kirimu musaayi wange and right now I'm meaning business. I'm back for business. Nomaliriza okuzaala naawe tunaabeera ku ekyo bwakantu nga tokavangamu omwana omu kyaggwa omwana omu masa kiki naawe ate si omusajja agatugamutuge na mwana omu oba alinayo abalala ebbali andi asobola bbanga alina baalina nga masa yamusaba omu yekka yes nga masa bamwagaza omwana ogwo tuli mu space spacing tusaba oyigire ku masa mukisa yakola spacing kati goina ababo abebiringanako tuyite kuki ku mukolo gwo tetujja kugera tuyite naye ensobi gy'onookola butatuyita nedda naawe lwati omukolo gwa saala bana tusaba otuyiteko ku mukolo nabeera peggy boy oba house boy Amabai, never name Martha, you are looking good. Yes. Masa ngambye sijja bayadde peggy boy. Omanyi Martha tuyamba buyambi okuba wano. Nkugambye. Atuyambira ddala okubeera mu ggwanga era singa si masa. Tulokyezaayo. Singa se tuliiwo. Masa mulinde management. Ne masa management eliwa. Mwana mukamba manje.
omwana mwana atubanji ate kati otukoze ekintu bwe tukusaba otugamba omwana bannaye ate kati bantu naye bane ekiyina ebbina nekitukugambye naye kiwanvu nkwaye kiwanvu simanyi kyakyambazangu omuyimbi alina kuba bw'ati alina kuba muwanvu ne mama tulina pinki atoyogerawe mukwano gwange kale mukwano gwo naye tulina pinki naye bebayimbi betulinawo mu saturation so Frank Antambi twagenze Frank Antambi leero sigenze twagala yes twagala genda ncha mukati ku court chanangenda ku court twagala ku court misoso jali mingi wali Lwina genayo olwatuka wali eri kujaji omusiru yatuuka nze nga nkola amalo naje esimu nga nkuba kifaananyi afande nangamba afande yangamba tusabako yesimu era ikatomanyi kyaggikozesa yanga tusabako yesimu erabika eri mu mikono mikyamu nnyo obudde bunene nangamba sooka ogende omala olaba ku musibe okomewo tuteese. Ladies and gentlemen, amateeka erisooka wali tojjayo essimu nze yange yali egenze bannange omusajja yeeyongeddeyo agenda kujja naye ladies and Frank Antambi gyali yeeyongeddeyo Frank Antambi gyali naye tali bubi Frank Antambi ali bulungi tali bubi naye Jaden ekyo kikuwa kyakuyiga ki nti tewali kyakuyiga temugenda tusiba mutumalewo tewali kyakuyiga temugenda tutiisatiisa nammwe. Journalism is not a crime. Free Frank Antambi. So tagenda kogerako kubanga. Kati bo babyogerako ddi ebituluma. Bana bayine nyenye tabuka. Babyogerako ddi. Temugenda tusiba mutumalewo. Ate kulambula je. Yes. Era omunantwala bajja funa yo omulala era akyogerako. Mulambule. Yes, naye omulambule. Ate fenna tonagwera mu komera kyamimu. Bajja tuta, bajja bata. Bajja mala batute. And ladies and gentlemen, free Frank Antambi. Twagalako ku Frank Antambi. With immediate effects. The juggernaut. Unconditioned orange cat, the renegade, the encyclopedia. Tumwagala bweru. Era bamusibe bonna fenna tugenda kugwera bweru. Ate kyonna byonna byayogera. Agenda kudda wala bazadde bagamba ki ba prudential baada agamba yingira ba prudential baada bagala nyingira insurance kyo kanzi simanyi na kyengenda lyancha naye bagala nsooke nkwate ku sente ze ninawo enkalu mbawe bateke mu prudential mu insurance nze atamanyi kyengenda lyancha simanyi ne olwegulo lugenda kubeera lutya muli ba dancer muzina mazungu maganda group ya mabajita batya olumba chikumba echikumba ekyo mu kikubye banaje chikumba wati mtyaba olumulabako bagambye mugambire fucking shit tyaba fucking shit batugayo tujikugambe so esawa yonna omukyala njagala obeereyo ng'okimanyi nti watolina sente ogenda ddiba bagenda kuchawa abasajja batandise kampe ey'omusajja ey'abakazi ate tugitambuliza ddala abakazi abaavu mugenda kuboolebwa abakazi abaavu mu baboole bwowulira those people who date for food anti kati bo balowooza relationship egenda kutuukira mu bufumbo nedda ajja muyala abawala abajjanga bayala abasajja those who date for food wenna nojjanga enjala ekuluma those who still date for daily data bundle bampereze data w'ettaano ezo simanye wennaku esatu mu baboole nina mukwano gwange abo bakyasaba transport mu baboole nina mukwano gwange abasajja batandise ekintu bakuyita ku date nojja n'abawala njikulekako balese ekipya mwenna abagulira emmere tebiriiko bya order mwenna abagulira emmere ng'efaanagana era agamba waitress mbaleete chips n'enkoko bonna gwe nawe gwe yayise takwawula mu bali ne juice n'abagamba mbadde nsaba mbadropingeko amakinga sure ndi omuwala gwe yayise ku date gwasooka odropinga banno be waleese be basemba mu mmotoka ye n'alyoka akuwa n'ekyokuyiga nti bakuyise janguwe etaano oba ebiri naawe kenyini gwe yayise oba weebiri so ladies and gentlemen kikuwa ekyokuyiga bwe bakuyita ku date naye ebyo ebintu beerayammwe babiri ebintu bikyaliyo abakazi babikola yo very stupid akyabikola n'abakazi be bayita ku date n'otumya enkoko
Nojiryako oluliba nogirekawo namwe notandikanze sirya nnyo namwe babakoye abo babipakingira omusajja n'abitwala taddamu kuyita ku date appetite ya kulya olemeko ono na sente saba juice oba saba amazzi baba okoye gamba bampakingire emitwalo eka kuba abasajja badde bakimanyi mulya kivubi era bakimanyi mulya nnyo nanjala eba ebaluma aba teyalidde kyamisana ng'abalidde ku date yo okibalonda n'ekifo gwatayagala mmere ayagalako oluliba lwaki olonda restaurant lwaki n'ogutwala ku chicken negulyako ebinzaali londa ekifo nga si mmere ogende bw'oba toyagala kulya naye bino ebintu by'okukwata ekyennyanja n'olyako akaliba n'olyamu eriiso balyamu liiso nozoka n'olyako eriiso n'owutamu obwongo n'agamba waita it is okay kyennyanja kya mitwalo 5 mbwagwe naye ng'olyako oluliba n'ogamba luliba liiso enkoko balyako luliba ekyennyanja bakuulamu liiso n'aliwuuta musajja n'agamba amufuulu n'alyoka asaba ennyama y'embuzi ey'ebbeeyi ku nnyama ey'embuzi ey'ekanama n'alumako bwati n'agizaawo ku bifi 8 ye bamuwadde n'abirekawo nga biru ya mitwalo 7 gamba mzikuse abasajja baakooye ebintu ebyo mupakingiranga embwa eyo ebyokulya ebyo n'ebitwala ewaka ekirala abasajja babakooye okusiba omusulo banaye n'otuula ng'oganya okwogera bwe wenyenya bwe weesunda excuse me can I go for short no for no let me where the WC yes ogende let me ease myself a little I'll be back ebintu bye mwekozaakoza ebintu bye mukolaakola ebyekisirusiru tuuka ali omugambe kanveeko emmanju osegede osooke weeyambe okaka vaayo osabe mumpe ku mmere bagikuwe lye emmere gimaleewo saba juice alina okukola ennyo yes ate bw'omala ogambe bw'oba tofuddeeyo nsoba n'opaakingako gye nnaali ekiro oyo naye ogitumye bagikuwe nayo emmere gitwale nayo bagikuwe amanye nti muli amanye omuntu muli naye bino byokutwala omuntu nga ate n'ekirala abamusanyufu n'olya nnyo ate wuliriza omusajja aba musanyufu agamba sente zo ziwadde ki kubanga esente ezo zekakasa agenda okuyita ku date aba yaze ne sente zonoolya sente abazze nazo ladies and gentlemen we come with money osegeera nedda mba sigenda kugamba nti nno kati mpa kuzizo okisegeera tuba twazze nazo sente naye ebintu by'okudaawo bw'oba ogamba nti you come with money gamba men come with nede nange ngenda nazo nga nakukati gwezo okuyita ku date mpita nkuyite ate nkuyite ku date njezo okuyita ku date ey'ebbeeyi gwe n'olya n'onya n'opama negenda emanju n'ogendayo emanju nkuyita ku date tuligirikodinge ngule naye ate ojja n'obuntu bunene wammanga oya obuntu bu this place is very nice obuntu bukyokka gwe tobulekaayo abasajja babwagala waliwo omuwala atatambula nabo wali abatatambula nabo onyumya nakyo hi hello how are you onyumya nakyo abadde oŋŋamba ki osegedde sajja n'afa mudu omusajja yenayina nawulira obusungu nakuwa buwa emmere n'olya n'ogenda n'ataddamu kukubira simu so obuntu bu oh my god this place is very nice oh my god the care you're looking good obuntu bu kyokka gwe kyokka bannange obuntu obwo tobulekaayo ekyatoyogera nnyo nkuyita ku date naye obuntu obwo gwe kimanyi oli mwasamu naye jangu byonna jangu nabyo ebibyo nkuyita ku date Shamim I'm taking you out for a date naye buli kimu jangu nakyo okay oya tolekaayo kwekoza oh my god the place otsegedde kakeya kawano ebintu nga birungi nyo that food is very nice mmere ya mmeka we tutudde yonna gy'onooba osabye oyagala kifo ki banga jjukiramu mulonda ebifo mwayiga ekifo ky'olukale ani agambye mba ngenda kukusalako mutwe mbwa nolundi ogusooka abasajja bane waliwo ekyazze tukiyiseewo ekyaki bawamba abaana abawala bali mu myaka 2 okudda ku myaka okutuuka 25 27 awo babatunda 28 abaakuze nnyo aba babanuunamu omusaayi yes butya like babatwala ne babateekako
gundi kebo zino ngundi eze zinunamu musange bole batekako gundi banunamu ne banunamu nga bateeka ne banunamu nga bateeka wali wallahi era njagala okwalatinga abaana ab'obuwala mwenna baneno kiri mu Uganda bana wabawala bano bamanga gwagenda mu mabaala notamira nnyo n'ofundikira ku ssaawa mwenda nga tomanyi na mmotoka ya muntu gy'olimu gwagenda mu bbaala n'ofuna just kigayo ekikwesezzaako n'okuwolayo kirina emmotoka mbu n'ogenda nakyo imwe abagendagenda n'abantu be mutamanyi mugenda kufuna ebizibu bingi nnyo so banuuna kati mbawala omusaayi mukama bw'aba akuyambye ne bakusuula ne bafuna ne bakusudde abantu n'ekirala omwana ow'obwala tutambula wekka okitegedde bangambe mbawala kati wano ebitongole bigula musaayi totambula wekka bw'oba ogenda mugenda out mugende n'abaana b'obwala bameka megashuwa kulika ab'obulenzi bameka 2 oba 3 okitegedde so eyalat tugitadde mu ggwanga ladies and gentlemen wallahi nakafuna kese z'abawala nga 3 be bampeereza nga babuze ebintu ebyo bigenda tandika organ trafficking kyomanya mwali kati ekirala tulina wano eno omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga wano nga w'amaanyi era ng'amanyikiddwa naye nga pimp alabira abasajja abalala abakazi atunda abaana ab'obuwala basajja akola sex trafficking yes oba siya trafficking oba ye just pimp ddala ya connectings pimp mwafuna sente waliwo abawala abantuukiridde nga yabatwala n'abatunda ate bambi percentage yabagamba obbawa n'atagibawa naye kyokola kibi ladies and gentlemen wekinayitirira tujja kujja kwogera bwekinayitira tugenda kwogera wenafunayo abalala ne bajja nga bacomplaining nja kujja tugenda kwogera kuba bampa n'obujulizi ate tukulemereko okuvaako nga kaliya tugimaze ngegudde wali kuba kyokola abaana b'abanno kisi kirungi naawe oli muzadde bana ebintu bino nga jadde tunoonya sente abaana abato abali innocent n'abatereeza bulungi banewana ebintu ebiriwo bannaye bisisa abajja mu byalo n'abatereeza bulungi n'abakubako akafufu ne babasiba ziwiigi n'alyoka abakutundira n'olyoka okijjamu enjawulo ate n'ekirala abaana abazadde abaana ab'obwala bwammwe mwabawummuza nkimanyi mwagala nnyo bbawo emirembe batambuleko naye the place is outside here. It is not safe. Yes, olw'abaana kabawe balenzi ennaku zonzo byasabuka ojja ne kishamimu ku deeti omukazi omulala n'atandika okikuba oluuso wallahi kishamimu mukazi munne waakyo asifa yakibba enkutidde abakazi kati babbira ddala abakazi b'abannaabwe n'abasajja beeyongedde okubba abasajja b'abannaabwe ogenda n'omusajja ku deeti shamimu ekisajja nekimukutegulako wallahi so ladies and gentlemen out here ebintu si birungi kale tugenze mu tips z'olunaku ladies and gentlemen engeri gyetwakava mu saga za Miki ne Bash zizino sayini ziringa 10 eziraga nti toli ready kuyingira mu relationship gwandaba toli mwetegefu yadde okyalina ebintu bingi nnyo okujjako nga sayini zino zikoze eki zikuvuddeko yes ladies and gentlemen atalina sente njagala ntandike nazo kuba nsonga sente zo nazo sente tezikoma ku mukazi oba musajja oba mukazi bw'olabanga omusajja ayagala kukwana nga tolina sente dduka muleke kubanga oyo omusajja ngenda kukubonya binakoma wango weesibako kaliboni anti weetwalanga kirabu mazaalibwa ge yegwe weewuuyo gwe saddaaka anniversary yegwe wuuyo Christmas ogwa wansi wa muti akusanga awo ng'olwedde oli mwetegefu ladies and gentlemen dduka sooka ofune ssente kati toli mwetegefu bw'oba tonazifuna yes toli mwetegefu otya eddogo ennaku zino baloga oba otya eddogo relationship zireke kuba bbaawo tomanyi gyatambulira nawe omukazi gw'ogenda okuwasa tomanyi basajja baalina mental health okyafaayo nnyo ku mental health yo ogifaako nnyo hani tosigaza kabuntu eddalu baligwira ddala olina sooka gwa ddala olina bba sooka mulala okuba mu relationship wano e Kampala bw'oba okyayagala okusigalamu akategeera relationship gireke toli ready omuguwe ddala yayingira relationship ebintu bino wammanga oli mugezi nnyo gwe amagezi olina mangi gakwesera genda okole bomu amend the constitution join CIA Interpol
genda okole ku bintu bwe bityo mpa ku mukwano tonna batuuka ready bino tugeetaga ng'oli musirumu okitegedde ekirala okuswala otya okuswala kubanga essaawa yonna okuswaza oswala mukama wange olina okuba omweteefu ate okuswala essaawa yonna nswala kati atya okuswala relationship okuswala kwogenda oswalamu okuswala kwogenda oswalamu baawe afulumafulumi wali kwanula ngoye naye bakakuwa omwo needa omwekanga ku mbaga ye status oddamu laba status ng'ali ku mbaga ye nkutidde ate kati afuluma kwanula socks oddamu kala ebifaananyi nga bamugambaga okuswala kati ennaku z'omuntu atakuswaza takukola ki otya okuswala kukola ki relationship toyina maanyi naye abaana baliwummula ddi ladies and gentlemen toyina maanyi agaki ag'okulwana oyinza obba nga si gwe ogenda olwana naye ojja kwetaaga okwerwanako ani nga abakazi b'omusajja bakuli bubi okitegedde saawa yonna bakuyiwa ebinnyo bakusanga wali mu parking erugogo relationship zireke balamubo nga bakusojja mujjawo nga wakusojja relationship zikole ki zireke oba tolina maanyi igwe olinayo ekirowoozo nti relationship egenda kukomekera mu bufumbo ngowooza bagenda kukuwasa nedda mukwano soko yeke toli ready a good relationship should just end in a good relationship kati kenkuwa ekyokulabirako twasoma chemistry tuli basawo tetuli ate ebintu marriage is like a side effect ngaye nakuwa eddagala ne baga ojja funa kamunguluze ojja kwagala okuza balance tufuna side effect n'obufumbo ojja kwagala ofuna kamunguluze ojja kuza balance naye si buli omuntu abikola ki ku ddagala lyonna yonna obifunako tobifuna so marriage is just like a side effect a relationship should just end in ate relationship ezimu zibayambako mmere funa mmere tofa omuntu omulala asobola okukola ki okusanga ng'oli muki ng'oli mulamu just twelve you cross the bridge okitegedde so ladies and gentlemen ebyo byonna gwe woba obyeraliikiriddeko toli ready kubanga wano kiki kiralamu kiki wano ku executive media tukubiriza abantu ate nze mbajjukiza sizira ne mbajjukiza inflation yatabuse economy yatabuse ebintu bya love doesn't cost a thing mine now costs a thing kati omukwano gwange ntunda mutunde kati gwa sente be anti kati be erinnyamu gwa sente anti kati ebiga lulanti liba tugambanga love doesn't cost a thing mukama wange obwavu obutuluma kati gwange guli mu sente kati gwange nagutadde mu sente now it costs a thing nemugenda malaga gutwalira bwerere because it doesn't cost a thing mine costs a thing ebintu byatabuse ku ground ki nakulabye ogamba omukazi ali mu I love you by ani omukazi andi omusajja gobeere eno ng'oli mu I love you eno wabayo ekisajja kyayo kimbuuza babe how much do you need goli kwa I love you kosibidde bule bagamba I love you oye eno gwe omukazi omuweereza I love you eri omusajja omulala mubuuza babe how much do you need bali mubuuza weetaga sente mmeka oyagala sente mmeka goli eno oli kwa I love you I can't live without you byonna birayidde bimaze omutima gwange gwagulina sebadyemu oli gwaliko side endala nzaaliko kebatwale omukazi oyo balekeyo katono nze nkubuulira andi gwe oli mu bya kisirusiru oli muki oli mu I love you ate n'ekirala oba onoonya omukazi omulala batugambanga mbu onoonya otya omukazi omulala ng'olwedde olina gw'olina bw'oba onoonye nga tozinoonyeza mu bigere olina bbanga olina z'olimu okusobola onoonya enkadde enki empya olumala oggulabanagenda bana abasajja banobeera ddala kati anti kati olaba okunoba ekintu ky'okunoba kyo ekirala funa olubuto ng'okimanyi bbaawo tali ku famire n'ekirala funa olubuto ng'okimanyi si bya revenge ojja kulufunaawo ojja lufuna olowooza muli mukwano kumbe bakulivenjingako famire etya babakuba empisa abasajja banaye twagenze ku famire anti kati oyinza ofuna olubuto n'olumulimba nafuna nabagamba ensonga naye tuba tetugamba omusajja nafunye olubuto kumba agiriko yes kumba agiriko famire n'akukinya n'agalaba nno kino n'alaba kino ekisirusiru ate abasajja basanze nga layini yaabwe eya famire famire mpanvu nnyo singa ey'abakazi anti tugenda tandika kati
neba nga mulina effects kati naffe tuyina emboozi zineno tuyina emboozi kati kakuyisa katya kandetya nuzia kambuza appetite siva mu nsonga okuva we nakatandika abasajja bebabeera mu abasajja batena mu nsonga okuva we nakatandika nkoganzigwawo nze kangejjeseza kaze nankoganzigwawo ate n'ekirala kambuza amaanyi nafuwa waliwo omusajja yagudde mu muliro kamunguluze yabadde amiza akaweke kakasa n'atanywa nnyo kamunguluze banaye obuweke obwo abasajja mbakubiriza famire bw'ogitandika onywa lya weerabirire okitegeera tomala gatandika famire banaye ebintu bya famire tomala gagitandika contraceptives zineno zirina side effects nyingi abasajja olaba abasajja ate nekira by the way ngebyo biri awo abaana ab'obuwala abato abayina abasajja abakulu bannaye abasajja abo bakama b'abantu abamu ku mirimu gwe omusajja omunyiiza omusajja akomawo ku mulimu obusungu abumalira ku ffe okitegeera abawala mukirowoozeeko omusajja oyo mukulu mukwate bulungi lw'abantu abamwetoolodde ku lw'obulungi bw'omukazi ali eka ku lw'obulungi lw'abawakazi yes omusajja omukwate bulungi ate n'ekirala abo bataata baffe negwe taata wa munno n'omufukamiza taata wa munno n'omuweereza message oli muntu mukulu ne bw'oyisa ng'omwana omuto taata wa munno n'omugaawo gwe nno n'ekyo ekitu ekitali mu magezi n'omuvuma taata wa munno oba ogenda okimugamba ekyo jjukira nti alina abaana abakulu abakwenkana akomawo n'atuvuma ffe ewaka akomawo n'atutabukira n'agamba nga batalina future kyokka ne bagamba bw'atalina future fena tumanya musajja busungu gyabujja kumba akawala ak'emyaka 2 kyekamukoze kamuweereza message ekizibu olina omuzannyo mungi mukulu Pawulo n'owuliranga okkiriro gwawo oseerera bannaye nga mwenkana n'omuwala oyo nga mwenkana n'omusinga emyaka naye mwenkana naye ng'ali kuyita mwamugamba olina omuzannyo oli muntu mukulu naye teri kyannumange naye weitolowooza bye bintu byabagamba abantu abo bajja n'obusungu nga mubanyiiziza obusungu babuza ku ffe olabirawo mu kampani ng'agobye manager kimaneja kiriwa mbwagenda tomanya busungu gyabujja bizinesi zigudde lwa busungu bw'abasajja omusajja n'akumayo waka n'anyigira mukyala we n'anyigira abaana lwakumugamba nti musajja mukulu naye yeeyisanga omwana omuto bannaye bataata abo ng'omulina mukwate buki ate mubakola ebintu eby'abavubuka tomukola bintu by'abavubuka andi bwe bakomawo bakyala bawe be bagwa mu migongo egiba gibaluma n'amagulu agaba geekaase masopuula ezamukutte zonna ng'ali naawe mukyala mukulu yabigwamu ewaka kati nyiganga ova wano mpaka wano olowooza kyabadde kikola kumbe gwabadde ku kaana ka myaka 2 mbuguddemu musaayi adde ku myaka 2 mbuddamu musaayi mukyala mukulu otandise omusumbuwa kati nyiganga ova wano bokkirira wano kati olaba awo bwe wannuma mubakola ebintu ebijja mu myaka gyabwe okitegeera mulekerawo bakola ebintu eby'emyaka emito bw'ogwa kukawiribako myaka 22 kawuube naye ogudde ku taata waffe ekyala bannanga abakyala abasiriiminga mwenna nga bwe mwesiriiminga bino wammanga okusiriiminga ki okendeza bukyayi bukusiriiminga waliwo mmwe abafaananye ng'ebiwuggulu amaaso gakuguddemu n'oguddemu oli kusiriiminga mbozi oli kusiriiminga bannaye ate n'ekirala nze nkubuulira nabagamba ebintu bino wammanga oba osiriimize oba tosiriiminze bwe baba bakutwala bajja kukutwala olaba Shami muwuno olubuto ebbanga lalukwedde terukendeera nga naye gyali bakweyo baŋŋambye tebakyakyetaaga ekyaki baŋŋambye olubuto baagala kati lubeerenga nga bbina lya kathe nga kweruli nga nze mbigulira mu maaso yes nga gwe okitegedde nga gwe bigulira mu maaso okay si wabi naye nga ladies and gentlemen Executive Media tubawo buli lwakusatu so mwongerere ddala okubeera nga ate mutuwagira
okitegeera ndowooza tusobola okubeerekereza obuntu mbutambuze antaleddaamu ssente bannaffe basipiro baga piki y'amasannyalaze piki ya battery tenywa mafuta tenywa biki so inagifuna so gifuna ku loan osobola n'ogigula n'ogimalayo n'ogigula piki zeeyongera ddala okutuuka mu Kampala substation bakyakolera ddala ennyingi waliwo abakaalina substation ntono battery ntono substation tukyayongerako ddala kubanga engeri gyeri kampuni empya totusaako era ku makya nga ate substation ziringa 5 nedda tuteekawo step by step gye tunakira tujja bbanga ate buli kimu kitambula buki bulungi naye nga kyembamanya hijab nation yawedde mu kuliko eyo nnyo tulinde third edition eya 2026 2026 Shamim Mayanja mulabiranga ddala agenda naye ogenda funa ssente twalabe ogenda ofuna ssente mu bitu bya hijab nation ebyo ko bba abantu olikeyo katono musibe bulungi mwera tegeera nti eno naba akole ne ya debeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.